oli yayimbye eki ZAKAYO tajja ZAKAYO mumbuuza ki ZAKAYO ZAKAYO oluyimba lulungi era lwakoleddwa bulungi mpozi ensobi ku saidi y'abakitunzi bw'okola oluyimba nga luli zino ze bayita diss songs diss ez'empalana tozituuma leka abawuliriza bo bakole ki bazituume kati gwe bw'olutuuma life span yalwo oba ogisse oleka oluyimba ena baconsumer bo ne bakola ki ne beesalirawo ya King Saha yakozemu ensobi nnyo okukola bu interview n'agamba nti ate ZAKAYO ye gundi ffe ZAKAYO twandimwetuumidde oba oli awo andibaddeyo n'ekisajja ekikutawaanya oba kikeizi ng'ekyo n'ogamba kyekizAKAYO kyo nga buli omu asobola oddukozesa keizi yandiwulidde oluyimba olwo n'agamba kizAKAYO kyange kyekibuule ichuli n'agamba kizAKAYO kye wisdom ogitegeera oluyimba ne lubeera nga lucrosscuttinga naye akabadi we kafiiridde ate oluyimba dutuuma muntu ate kati ensobi n'eranda kati nawulidde omwana awo mulenzi yani Alani lwe luyimba lwolusoose toseka abadde ayimba naye mugamba ayimba ennyimba ze ziri anyway ekyo sijja tujja kirifuna olunaku olulala kati ye kye yakoze obusiru nga industry yonna ekula ekintu ekisooka kye tulina okulwanako kye kya copyright tosobola kufuna baseline ya muntu harmonies melodies na buli kimu n'okwata okola oluyimba ezo ziba mpisa mbi ate musango gwa nnagomola omusango gusobola okukola ki okusibya era saha singa abadde asobola muwaabi oyo singa ali kitali envunza zimuluma bw'obeerako producer tekitegeeza muno etteeka terikukwata waliwo kye tuyita democracy etakola mu busiru okitegeera tewabaawo democracy mu busiru tetusobola kuddawo kugamba singa tusanga omuntu nga yette ali mu kwetuga tetusobola kugamba nti tukuba akalulu oba ali yette oba yette kati producer neyayimbye bonna basiru bagwagwa kubanga bamenya amateeka bamenya amateeka you can't infringe on a copyright and you tell me muze nade nwanirira taata wange oba jjajja wange Buule sengo badde nga oli agambye ZAKAYO ye taata wo Budovayo naye n'ogamba wayi taata wange yekagwe bazaala yekayekaye muyimbi abaddeko abantu be bavumye T-Pain yadisinga Jay-Z naye mukyala wa Jay-Z omu ku batugamba nti basinga eddoboozi Beyonce tiyakeera kuvayo disinga T-Pain industry tesobola kukola ki kuthrivingira kwebyo ebintu ebyo simanya kino awo tuba batuziza ku bino ebiwulire by'olugambo katulinga bali mu bibulogo tulinga mu bintu ebyekisiru omanyi byatandika nno mpola nti kasuku gundi yagambye totegeera naye nazzaayo noonyaga gundi yagambye bwati ne bibeera awo force and back industry tokola bwetyo abantu abafunye teri muntu afunye mu music kubanga yayimbye oluyimba nga buyimbirako taata we gwe baavumye kati bw'oba oyimba bwotyo ne bakwatira production team ya Jay-Z oba ya Michael Jackson ne marketing osigala bwotyo ate kamera kyeki life span ya kamera kati kamera baba balimbira mu kamera ebe important for 1 year or 2 technology adduka nnyo okitegeera omayisa wa ya leero it doesn't make a news okubeera ne ready epic okitegeera omayita kikola sense kati okuba ne wusa mini okitegeera tulizi ku black market pocket black magic pocket okitegeera tuli kuzimavoko kefinite genda wali wa Patrick
muganda wange Emma Kawooya bo bagenda ne bajja kamera ku kampani ne bakugamba Buule no kamera tugireese naye kati mu myaka ebiri tulina ogizaayo ekitegeera UBC yali eri branding awo nereta zi kamera zi XD cam naye kati tezisobola kukwata embaga tezisobola kukwata embaga mukwano gwo Big Guy Kasolo Big Guy simumanyi si mukwano gwange simumanyi naye mpulira nze olunaku lwenasooka okuwulira Big Guy nali nkyali mu university ndozira lwe nasemba wabanga abawala betwawangalanga nawe wabanga omuwala wamitanga Sheri Ndibalwanya Sheri oyo akola mu Tekino kati atunda n'engatto ne wabawo n'omuwala wamuyita Alima Kajajjatta muwala wa Muzeyi Kajajjatta yavuganga emmotoka z'empaka kati nga Balima abo ne Sheri bakwano ba Big Chief kati nga ate Big Chief muganda wa Big Eye kati nze ate ku university nga buli omu mugamba teri muntu ayimba nga Dakisikatero naye Dakisikatero si yali ayimba ekiri awo naye nga munnaye otunda mukwano gwo nga tulina abayimbi abato tulina Big Eye nga mbaga nze nyina Dakisikatero ekitegeera kati bali nga batuleeterako nzijukira ne batuleetera akayimba bakayitanga Sula Indicator kukikkirira nkolaawo ne batuleetera video bwe batuleetera video awo mukwano gwange gundi yali yampa ku ssente awamuyita Nomani Buyinza nali nagula ekikompyuta kya Compaq Pentium 2 nga n'okuteekako oli omala n'ofumba n'emmere nekigendeko nga tuteekako kayimba ke tulina evidiyo gye tulina nga ono gya ssente ezifuna oluyimba kati nzeyo gye nakoma okumanyira Big Eye nagenda okuddamu muwulira ng'oba bakayanira mwana kakati ze Big Eye simumanyi kiri awo n'ennyimba ze sizimanyi Muuma Neuma nno sigimanyi nnyo kiri awo Muuma mmanyiyo Sophie Gombya mpozi ne Fiina namusanze ku nnyonyi n'afuuka mukwano gwange naye ne mbadde sikola ki simumanyi ngoberera abantu naye abamu sibatuuma mannya simanya mannya gaabwe I don't go personal ngoberera content kati nze nsobola okumanya oluyimba lwo nga sikumanyi actually osobola n'okukuba oluyimba olunga ndumanyi naye nga aluyimba sikola ki simumanyi ye Big Eye naye kakati gumunzijukiza mbadde ndudde ndabyeko abantu awo nga omanyi simu yange pokpinga amawulire nyina system monitoringa stories ze entertainment nalabye awo bagogera ku luyimba olemwa sinaluwulira ekitegeera sinaluwulira naye naluwulira nja kubanyonnyola oba luyimba oba si luyimba omanyi abantu kye tutaawula si buli agenda mu studio nti aba ayimba Big Guy I can't judge him kubanga ndudde okuwulira byawulira byayimba but I don't expect anything better musical from him. No. I don't think. Nakati manyi music ayina kye tuyita values akati bobo okoze ototuukiriza values za music yo ezifuga music oba okoze kye bayita okugegeenya ekitegeera akati nga kiri awo kakati yagala kuŋŋamba bwe tuba twogera ku byabufuzi mu mawulire ffe tulina kye tugamba nti the most important the most special bw'oba oyagala wandiika sitole yo ng'erimu byabufuzi onoonya kibalama mulimu abantu nga mu music sitole zaabwe balina kumala kufa tukana gundi yayimba nako nokireeta nga other things but you can't just come out right there a musician please ate kikiri wano wokka ne mu America ne wa onaona gikola ki gyekiri bebo katikati music industry ya Uganda bw'obanga ogipimira ku Big Eye then you have a problem
bwobanga bwe tuba nkale kanzikirize mutugamungambye muyimbi era mumwamulidde ayimba kati nyimba music industry wetuwa tugiraningira ku big eye eye Uganda ekitegeera nze sijja kwogera nga Bati Badiru ekitunsiwe music industry wogipimira ku big eye forget about BET forget about Grammys forget about the music industry era tujja kubeera awo tuyimbeko mu mabaala tukolekole ebintu nani yamutumye bani nga tonteeka mu ntalo z'abayimbi awo tuveewo tugende ku kirala ndaba oyagala kunseetinga tonseetinga mwana ttu tonseetinga olaba ne bitemu alina bafaani ate nekirala waliwo ebigambo ebiruyuzinze value waneeno faani legend bantumye ani yakutumye mutuleke banayo tusirwalirako tuli bantu bakulu aye tuli bize beeyi y'omugaati eri waggulu beeyi ya sukaali eri waggulu mujja mutuzungirako sanga oli azunga nga mizaani epima embizzi azunga mu nyinayiiti